Mubale no gamba nti tosobola kuyingirira ebintu ebitakwata ku mboli yavume eddwaliro simanya kuba abasawo biki mu video talimu ekyo kimu kati oyino ensonga ezitakwata ko sometimes oyina right ezingira mbuza batya ngajo Alien Skin byasobola ovayo nayingira mu nsonga za family yo nga tebimukwata ko nga temweddira gumu nga bawuli ani amuyita zingiremu kasa yazingiramu sokoze don't blackmail me. You give your opinion, I give my opinion. Don't blackmail me. Chengamba olaba sokoze Junior soko mpulirize Junior olumukwano gwange Alien mukwano gwange buli kimu gwendanga omwogera kebyo kiba kituluma ate nga fena tumanyi tuwadde timu emu timu kuki kale nga tuli ba mikwano omanyi sokoze Junior katoro bwa mayagamba sokoze katoro bwa mayagamba okenda ko katono omukwano kitegeeza kulimba bantu. If Alien is truly your friend, I don't expect you to be uttering nonsense. Loyalty, friendship, and honesty. Bintu bya bwebanga ddala bawo ndi mukwano gwo ng'okikiriza sede bimo ino okungamba amazima nti wano wasobezza oba wano wakoze ki bulungi awo nkikugamba nga tuli out of camera si kikugambira wano mu kamera ka Alien Skin ayinawo abalabe bangi oyina kujja okwogera baka recording bakatambuze baba basiga waba kitofu ayina abalabe bangi nga ddala naawe okimanyi was that the right way to behave? No, si kirungi kyakolebwa but ye kyatali mu kuba mu kamera teyalimu ne kudwala teyaliyo kiddemu ekyo kyoyogedde nse kiwulire si kirungi but ye teyalimu ate mu kamera mu bantu abo abali mu kamera omwo yeyo point yange gyendiko kyokulumba amalwaliro oba gwe ne wakubadde gwabako nga gwe walumba eddwaliro era nandi kivumiridde yes, oja no kivumirira out of camera nga bwe ensobi zetukola ze nensobi gyenkola n'okubira ne oba Junior n'okola ekibina enkira nga Junior mwana kino kyatambudde bwe kiti but si mu camera about you don't dictate what I do akubakayita ako kamanyiro you are not the one, you don't even have the jurisdictions to tell me what to show on camera and what not to say. Just the way I don't have that right okugamba nzabawo ne bwokola programu zo noyogera byoyogera. It's none of my business. It's your opinion. Because you are not my slave. Abaho mulekerawo okulowozesa abantu tiche muli kote ekituufu. Abaho there are times when you are wrong. Ensonga gy'oliko nkyamu. And for us tetugamba nti abaho akoze kino. It's your right. So go kuwagira Alien Skin, whatever point you have, it's your right. Just the way you have to respect other people's opinions. Nzokwera mukwano gwa Alien Skin, it doesn't mean nti buli kyakola kituufu era nino kiwagira. That's not me. That's not me. Olaba katolo bwama yagamba nti omuyaye tava muyaye munne oba bujingo yali akoze ekibaideni. Esiri muyaye. Yes, no batole muyaye but omuntu tava mukyaliwe ne wabanga waliwo ensobi. About listen to me well. You will be my friend on principle. Just the way I'm your friend on what? On principle. And we can agree and we disagree to agree. Okay? You are my friend on principle. Toli servant wange. Olabe no TikTok. Buli omu yajjalulwe. Ate buli omu ayina byagoba. And mulekerawo okulowooza ati abawo besitakiriziganya naawe tuli balabe. That means you go out. Abawo si omu agenda kukiriziganya naawe. Waliwo ebintu byoyogeranga bituufu. Abawo nene wabaayo abakuvuma. Ko bituufu. Ene wabaawo byokolanga bikyamu. Ene wabaayo abakuwagira. So me, I'm not a hypocrite. I'm not a hypocrite. Bw'okola ekintu ekituufu mu ntegera yange nja kusiima. Wali ogende wa Genosale. You remember? What the number Junior tugende? Yes. Nagamba atya. Nagamba genda nja kusangayo. Nagamba sangayo bula. Mwene mugenda ne baba waseteza mwe. Olaba nanyiga. Abawo ne bogende wa Genosale n'ofuna obukadde 2. I still be happy because it's your chance. Nange nina balaka yange. Bwe mirundi gye nyenze wa Genosale ne sente zampadde tomperekeddeeko. Kati nawe bakuwate sinyiga. So mulekerawo okulowooza nti buli muntu agenda bera kusaidia mmwe.
That is a wrong mentality. Ate bakwano bamwe mubagambe nga amazima. About me and you no sibutalo. Nze sisibanga kwa alien scheme. Era ku charge she have you seen my name? No. Kuba siba alien scheme kwendi. Toliko. Nakati obuzibu obujjawa nange when I'm analyzing ebitufu n'ebikyano. I stand here authoritatively. Nzamba osetaga kumpana. Era abantu bonna baabali nga baluza nti John yayagala omwana. Nze setaga kumpana. Nzamba osikyegu yasi eneguya. Sokoze katono Junior. Ku side ya alien skin tononya bakuwane kwa alien skin chaliwo akukubira n'omukubira ne mwogera oyina byoyogera out of camera n'omugamba obakino ateyenza abaho alien skin yali atambulidde emmotoka yange enfunde zitali bili obasatu alien skin twali tugenzeke wa hamu ne bamwa sente napa ekiwatu tugabana 50-50 atenga baziwadde ye so abachali wange ate yegwe ogo inacho osobola kubanga wetaaga n'okubira alien skin n'omugamba tumanyi nti kyonna kino na nemukikola nga muntu nga abantu abakuru buli kimu sitekyetaaga kuwana mu nsonga za alien skin. Kankubulire nze kisoka bawo n'abalabe bangi. I have enemies. Bali tebagala dad and they're very powerful people. Abawo okuyingira mu kintu I have kusoka kwensa butinda. Nze njagala ombulire ode yasibya alien skin eva wane yagiwadde gwe njagala ombulire ayagiwadde simumanyi but nsambya hospital. I'm not about the complainant. About me and you, we know how cases move. Tumanye ngeri ebisambo gitambula. Nkubuuza who gave the order? Simumanyi. Tusobola okuba no about fena tulina emisango ku police most of us. Nayo sobola okuba ne file ku police neberawo nesirika. Abantu balina emisango. Ne ani awa order bajje bakwatika. Ani yawa order okwaza amakagali ene skin we batwala oli bodyguard we. Ani yawadde orders okabangaliza military police zenda byawo. Ezibadde zimulinze afulume. Teri amumanyi. Kati wote lyamanyi kiba kitegeeza kumwena teri amanyi asibali. Nawe kenyini tomanya ni asibali ene skin. Kati abaye bitu ebimu ffe tubikwata mpola. Aba oli mu government. Oli mu byapa babita batya mobilization. Patriotism. Mu government byenkugamba mbimanyi. Kituufu kyoyogera. Bintu ebimu abaho. Wa motoka zitomedde abaana abamu bali mu ddwaliro abamu omwana omumba mukubye emigongo gyonna gigize. Nga military yebakuba. Yes. Military police ekubye abaana ku kooti. Zibatomera nga bwogamba. Who gave that order? Nanti kati Sokoze Junior kati. Sokoze Junior ngabo titamanye yawadde order eyo ngagwe kyali wa alien skin wakiro sirika notakola analysis paka nga tulabye gye kigweredde. Je kigwera kiri wantu wamu. Je kigwera era towerimba na kwerimba. There will be apologies and negotiations. Bobadda lujagala alien skin. No, era ne mu court lawyer kyayogedde. Ne mu court lawyer kyayogedde nga kyoli kwogera. Yes, why no bawe teseganya wakati wenjuyi zombi eziri mu musango guno. Je sagala kumenya wano kwa buli omwazi kola ki? Bani. We watabawo teseganya. Alien skin era basobola musiba. Because amateeka bwe gagamba tuyina amateeka ageggwanga waliwo ne kibayita negotiation okukkaanya tola kuvuma era abawo byenjogera tebirina ebikyusa musango ate tebirina kyebyongera wadde okutoola kwa alien skin kwazi siri complainer abawo kuleke balooya bakole balooya bo twabalese kuba nemukooti bwe boogera ffe tetubeerayo oli musajja mugezi bulaka abawo okukola emisango ffe twagirekedde balooya n'omulamuzi era tetugyogerako muva mu gwa Haji Odamu gwaliyeni. Agwa Haji yani? Haji Mwezera. Haji oyo sikyamujjukira kuba kati yakola Haji Mwezera. Basibye. Beba abali makoti. Simujjukira. Nze manya alien skin mwana. So Haji simumanyo bayani. Haji Najati. Yakola ki Haji? Haji Mwezera tomumanyisebo. Sawa zino simujjukira walayi sigenda kulimba. Nenga muleke koti zikole. Koti zo twazirese era zikola. Ekintu full figure kyakoze olwaleero. Kyabagambye bulijjo kyabagambye. Tekikwetaagisa genda kulekanira ku koti. Abawo judiciary gyolabe yusida
erya government eri independent abalamuzi tebalagirwa naye ate abaana bakumya obuntu bulamu junior abaana teri yekarakasiza era nabye full figure mulabye ku court ngagamba bannange mugende ng'omwegayirira kakiri no abadde ayagala abaana bafume mu compound kati bwe bafulumye kati waliwo omuntu yazzeewo na mbwoba kanso tebadde tetumutegedde kati batandika n'okuyomba n'oyo kanso gwe tutadde tetumanyi fulufika ngayagala kwekyanga okufuluma but abaana bakuumya obuntu bulamu fulufika n'abagamba nti mwekarakasa temuyomba era kye bakoze kuba abaana bwe beekarakasa kiba kituleetera fe obuzibu ekintu kyaffe obutaguka era tebakarakasiza tebayombye n'abawulira bafunye ebisagu wano mukudduka emmotoka ezameta we batomeredde but milita tebakubye intentional tobe bakubye babatomedde ne bagwere ne zipiki but omanyi lwaki military police ezze kati ekyo kyolina okunoonyereza ekyo kikulegedde revision omanyi lwaki military police ezze neekola ebyo byoyogera tegeera waliwo abali emabega abasika fabawo bino twabirimu ne tubivaamu abawo ffe twewummuza nze nawummula nali tayalinga nze abawo mpise mu bizibu era nebaza Katonda ati ne kusawa ya leero siri mukomera nze nali mu bintu bino ku lwa Brian White nali mu bintu bino ku lwa Sipapa sikyayagala kintu kyesitategeera wadde kirabikiramu kyobula nsigala ewange ate ndi wadde mba okuwa opinion yange nga buli munna Uganda nga naawe woowe eyiyo abaho era nze Frank abawo sikuyinaako buzibu kuwolereza aliye miskini kubanga nange njagala aliye miskini ave mu kkomera era njagenda yeruzira mulabe. If there is something I can do for him, I will do for him. Things that are beyond my powers, please. Sagala kujja wano mutandike kumbuleminga. Nze sina bamaanyi nga mmwe. No, nze sobola kubuleminga. Soko ze junior, sobola kubuleminga lwansonga. Soko ze junior. Soko ze junior. Soko ze junior, sobola kubuleminga lwansonga. Yasinze kugamba ko mwana ate sobola kubuleminga but gwo omuntu mukulu gwomanyi but olaba lwokola live no bamu byoyogedde kyoyogedde ekibi kye recording. Abantu ne bagamba lwaki kyali wafa yogedde bwati kuba buli timu alien skin amanyo oti timu ye kyali nze sina timu gindi alien skin is my friend kyaliwo ate bwe nali mfuka mukwano gwa alien skin ina n'omugwe nebuuzaako nze mikwano gyange gyonna kikimanyi nze am objective era bw'okola ekituufu awulukamu ye ayitozi bw'okola ekikyamu nakyo nja kyogera abawo fetulina future fetulina gye tulaga abawo ffenna teri atalina gyalaga alien skin mwana muto 30 years akyali muto abamaanyi be alien skin temwetaaga namukumusabira nze alien skin gwe mmanyi mukwano gwange alina abamaanyi be era gye bali bajja muyamba bamera nakugenda ku kooti abawo alien skin is highly connected mubayimbi abalina ba Godfather alien skin gyali yazi generals yazi canos they can one phone olaba ekintu kino esimu emu esobola okumala kakati nze we bali bagenda olumbeddwa lyo ly'ensambya tebantegeezaako byonna bye bakolera ensambya nga berecordings era singa alien skin oba abo abalumbeddwa lyo ly'ensambya basooka kuneebuuzako nandi bagambye temukikola. Now, since they made their choices, let them suffer the consequences. But the good singer wagenda kudwaliro alien yabalimu noyo jiriyo video weli which is good and nobody said he was there. Nobody said gwe mukoti bagambye koti yali because me am not a judge. Bagambye yaliyo. Era singa abawo naawe walabikira mu katambi nga mulumbe eddwaliro era nandi gambye abawo wakoze bubi. What they did was their choice, it's not mine. Tulekerawo okola ebintu nga tusuubira nti Junior ajja kujja Kirimanda tule Junior ajja mpolereza abantu by'amagezi. I have credibility. I have a name to protect. If you want me to okuwolereza walina okubaawo ekyamagezi kyempolereza. Kati nzira wano ng'amenti okulumba amalwaliro kituufu misano of mirundi eyagenda ku university ebyo byabasiru naawe ebyo mbiwe bali bafulu figa babyogere nje tubireetanga wange kusobola banasomera ki. You think my father invested money in me to come here to support violence? Please tuyina naffe bye tuswalira abakulumba tunule ntya mu maaso tunule
Anti no bata sokoze no bata supporting the virus but sobola kireka nota kola analysis kuchaliwo is analysis jenkola ndufu that's the reality but ojikoze kwani ojikola kuchaliwo for chiwachi kati abawo kankubuuli ali miskini ne musange ncha era byonjogedde byenzira munga wali nemugamba no blaza this and this nze sigeya siri wangu Bambira wano point blank. You either love me or hate me. Kati about ngamba ko ba general. I talk about generals. Twogera ku president 7. Netuja atu wano president wasobeza. Mulekerawo okulowoza nti abantu bali waggulu w'amateeka. Okuza ati abantu tebasobya abawo fenna tukola ensobi. Omanya mirundi gye neeketondera abantu. Ningi. Do you know why I am? Soko lindeko junior. Soko lindeko okimanyi. Wali owetwala ne full figure atenga nkirabo omuvuma but nga standing nawo ne ngamba wamma nga sobola kukola live ne ngamba junior yakoze kibi oba yakoze kibi anti entalo zange ne full figure zange na full figure kati na zino za alien skin na dwaliro ngabo nafo bachali wetasobola kola kana analysis lulingo oli mutalo ne full figure ne tukugirawo omubiri nabo utasobola kola ko chali wa analysis kubamba abantu fotumanye alien akwagala tena omwagala okiraba my brother Tikuyina ko buzibu ne botandika lero kunkola kana analysis have no problem ina budogo junior njagala opinion yo muleke n'abalala baweza abo yo mental eyo tuveyo kuba tugenda kirwawo kasaze njogedde maze I can feel your pain there is nothing wrong I said nasomamu njogera ngo omutegeevu wasomamu kibugu so ndi objective nnyo nzaba usi ebifuna okwemula nabivaamu nafe nga tetuwemula gwe gamba tabaho wawemula gundi nawemulani gembe lyo nze neyogera nze siwemula kati nze era mikwano gyange gyonna egiri wano oligenda n'olumba eddwaliro oba essomero whatever reason you have I'll not I'm very sorry if you beat up kwani nabaganda bange abasawo I have friends that are doctors tekendere about nzamu Catholic ndi mukatuliki era newafu walabye y'abafaaza omuntu yenna alumba Catholic Church I have no business with you if you even can't respect institutions za Katonda about waliwe kulikolera nati oliwo ebintu byekussaamu ekitiibwa amwe Catholic napita Joseph era abawunza omuntu yenna alumba Catholic Church I'm sorry even if you are my friend I will not stand with you simple nga omuntu alumba obusiraamu era n'omuntu alumba institutions z'obusiraamu era sina mukwano nawe there are things we should learn to respect yonsambye baddewo emyaka 100 years as it started so we can't operate like hooligans my brother we can't operate like hooligans we should have a continuum of intellectual debate. What is wrong what is right simple nze nalumba Catholic kati abafaaza enkyamba atunuulira nti ate gwe batunuulira otya gwe wabalumba sigwe wabalumba olumba nsambya you have opened the Catholic Church kati nsambya bwe bateriwo tosobola kujanjabibwa walala n'owona dini lakini dini njitwala ng'ekintu ekyamakulu it's an attack on me by the way oba olumbye kyendi kiri omuntu gati abaganda basiri obadde okimanyi ti ne alien skin mukatuliki kati era kati nga bw'okyogedde nti mukatuliki kati ate lwaki teyagende wa archbishop because alien skin can even get an appointment now why ensonga ze respectively why didn't he go to the archbishop namuga archbishop ekyendese wano okimanyi I'm here to complain about Nsambya. That's what they call respective criticism. If it's very Catholic, mukatoliki kati bakatoliki bannaffe batulabe nga tukuba ebyaffe nange bandabe nga nnomba ebintu by'ekereziya
awe nkugamba wandagambye ntomanyi nti juni ali eno mukatuliki nesambya bakatuliki muje tutule ku meza tulabani ali mukyamu tutule ensonga zigwewo tulemo kwenenanga kuba bona bakatuliki kiri ku side ye ne banamateeka abi okicyange that is for him and his lawyers. Think about it. You cannot attack Nsambya and you think Catholics shall be happy. You cannot. Kati kawobo yingi kati bavudde kwali ne skin n'abasawo kati dibadde kiriyangazo kera kumacha nevo machibuli why abuse of the Kampala please I'm a Catholic nze Joseph bogena n'olumba lubaga n'olumba Nsambya n'olumba Kisumu and you think me I'll be clapping for you ebyaffe kati gorwanirira bintu byabakatuliki kwegamba ate kakati bituyina byaffe byebitujjanjaba nze tatange yafiira Kisubi mu ddwaliro Catholic founded how can you tell me that Catholics are bad people who treated my father for 7 years kasi byaffe chembuza lidako botuka yongo oli mukatuliki bakujanjabira bwerere oba sente please siri kubisale bye basaba okitegera sente ze basaba mu twaldo that's not my area iyo siri yange nze sinza kwata sente I'm not an accountant in those hospital era nga balwali tibakuyita wali babe kosa byange kuyita kusimu yotu jangu bakujanja nze sirwara era niwe narwara according to chenarabye ku Nsambya n'ebizibyenda abantu abali mu Lokisanga kwa about hospitals ngenda genda ntemeriye bikora edda abantu banywanga emululuza ne babona nze nja kuddamu ebyo system ye yedda. I agree with you because it is your choice kusalawo era nti wekitu abawo pakati ngabo osazeewo gwe nti bwolwala ogenda kunwa ebikola give that respect kubagala ogenda mu malwaliro babajjanja omwana ono ngense mufundidde komi n'abagagga balina n'abakulu mu gavumenti yakubira ali era bwe yagenda wa ali ne bamulisiivinga in fact bafunya ne kutulo era weeba kakolo nako yamuka n'amawulire kono nako yatambula bulungi you know na bakona stress kyona kyali alina my brother ebintu ebimu mumenya abantu emitima mwine bemulumiza ate nga bemulumiza esawa lero ali nsi yakwetaka gwa mwetanga watotukana kukoli muva ku mubiri wadde enjala zasala even a co elimuva ku mubiri nga anabi toituka class even enogundi jaga bagitata ani film enogundi yebagaye taxini ya alien skin singo yo mwe kwebe and junior siman naye musinga pika agenda mu omanyi wa meka wabe so kabizinge emanyi gako so jiga ajimeze tukule isinga musinga class tujukire na kubantu batwede witu bisina anyway basibula nambaga mechikama chimu nakulakuna revere ambo buli mwana ina group ya komandi ga dokomaninge mu mirembe bakuiro mulanga bono kutabana busungu bungi tambokozesa kubanga tawulya tombere biso bya tukakane tuminkirize wabala muzebitirwa tukote ekitibwa kyayo kuba kyetengeredde tusetinga abalamuzi musabe katonda tusasa omuza tulere wakisa kyokka awulege tufuna mbu yadduse mu ggwanga na immigration amukunoonyereza kwe tuliko tujjaba tubategeeza oba mwali oba taliimu. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luuko Wesigire agamba nti omuwendo gw'abantu omukyalo ono banyaguludde nga yeeyita kyatali tegunnamanyika wabula ng'abantu 10 bokka be babadde bakaddukira gye bali okwekubira enduulu. Abantu ab'enjawulo balumiriza kubanga bayita mu bayambi be baawa amaanyi kuba abamu bali bweru. Nsaba poliisi ensonga za ntikaduuka zino ezikwate n'obwegendereza. Kaduuka ono yali badde oluusi bataggulwako na misango ne basooka kumuyita kumukwasaganya n'abantu bano balabe ensobi yavaawa era bagigonjodde batya kubanga Kaduuka atandika ebintu bino ze bensooka omulaba mu 2016 ng'era be b'amaanyi ku Facebook okwo nga b'amaanyi be bantu Bobi Wine be yakubirako n'abagamba nyambaako tupushinge struggle nga yabenoonyeza kuba yalina amaanyi ku Facebook. Okisegeera kati okuva olwo lwonna bwe yali era kyamutumya ne Kaduuka ng'akolera abaana obuduuka okuva eyo mu 2016 gye natandikira omulaba ate ng'oluusi sina gye yatandikira bonna yalinga jjabba babbe be yakolera bo bali wanga tebavaayo kwogera bo wabaawo ensobi ezaaliwo mu business let business mistakes be handled in a business way
Police ine bitongole bikwasaganya abantu ba bulijjo n'embeera za bulijjo oba CRO basoka babateekeko mu mbeera balabe ensobi yavaawa era eyinza gonja olwetya before these cases go on. Sabaana nabatuuza nyemba gamba waliwo omukazi era yali akola business ebyo bamuyita Pretty Cisse era bamuwaabire era nga bafunye bana abanoonya obutaala bwa TikTok baveeyo obweru eyo nga baagala okujja ku TikTok nofuna following ne balowooza mbakadama be bagivuga kati beefuula abalwanirira kadama bonna be bajja bwe batyo beefuula abalwanirira bakadama kumbe bafere bali mu kunoonya following ya TikTok Facebook we basudde ne Twitter gye baali balowooleza mu bamagezi ne bajja ne bagwira wano nemba warning ne bagamba no. It's not a matter of okulopa Pretty Cisse. Mugende musabe mutuule ne Pretty Cisse. Oba mugenda wa chairman, oba mugenda ku police, temumugula ko misango musabe. Musoke mulabe ensobi ne sasula jana abasasula. Bwaba ina kye yabatwalako. Kubane kadama teyesigika bigambo bye. Bakadama bazibu kadama akuwako obujulizi nga takumanyita kulabangako. Bagana. Yina ne bafundikira nga bagudde ko Pretty Cisse misango. Ne bamusiba bazali wiki 2. Pretty Cisse na avaayo yabasasula. Taba wanga ya dolwaga ya dolwe 5 lukadde olwobote taluba wanga bavira mwawo kubanga when a case becomes criminal ebyo kusasula biba bigenze mu lusuubo oli bagena musa abingi sabirala tebawuliriza tebabawa kaline chantika duka tekimwetagisa tekudduka mu ggwanga tekimwetagisa kwekweka tekimwetagisa kutekawo maanya ago gonna abantu abalina obuzibu ne ssente basooka mwesiga kati waliwo obuzibu awo obuzibu buliwa anti kaduuko kivuddemu otya kati bano abaana obakoze otya before cases come in bano tulina ebintu etutuuka n'owulira nga mulimu abantu kakati abo abakazi bafaaki mulimu ebintu nga bitono okusinga okuwono n'erinnya ly'omuntu ddimalawo nga bitono buli omu alina blunders mu mirimu gye buli muntu alina blunders mu mirimu gye buli muntu aina bichamu milimu. Should all of the bicham be handled with imprisonments and whatever? Now, if Kaduka is got and put into prison, how are these people going to assure us? Tiagena basa solida mukomera. Is it going to happen? Tishovola nagoba bakadama mubola mubwangi. Mu business kale ne bwankubira. Kadama omwe yampangulo muguze ekintu yasindika kitaawe. Bolo kadama mulala yendudde nga akolagana nnyo naye. Kuba obwongo bwandaga nti wanjawulo mwate yendudde. Yagira mu kitinga duli paka nakati bali aba